ekintu kino kyafira mu ntandikwa era subuhi mapema bannayuganda tebalina kukimalirako budde. Kakati mbadde nkyayagala okuwa bannayuganda ekifuula Kyagulanyi ow'enjawulo. Bw'ajja mu Parliament nga bwe nkugambye nti of course Dr. Kizza Besigye kudos kubanga naye yava mu magye nga disentinze. Era Museveni ndoza baali eyo ne Kagame bagenda okuwulira nti omusajja akoze eki? Asudde mu ttawulo amaze n'empapula zikoze eki? Azanira amaze n'okulangira nti agenda kusimba kwa President Pinto Flowers. Kati naye yava mu magye nga amaze okuwandiika olupapula lwe yawandiika mu 1999. Kati eyo naye insitole ye ate najja nga inspirinze naye ne mu kuvaayo teyali yekka lwakuba yali flaga bearer. Nene General Mugisha Muntu naye yali akoze eki? Anti-sentinze from the onset. Kakati ngati naye yali commander and he was the highest ranking officer. Era ebbanga lyonna ery'emyaka ejja FBC General Mugisha Muntu abadde part and parcel. Kakati nti ekifuula Kyagulanyi Robert Sentamu bwe twagulika eryangobi bw'ayingira mu Parliament teyakoma ng'ayingidde mu Parliament teyakoma kuvaayo yekka. Ye munnabyabufuzi asoose mu Uganda Kyagulanyi Robert Sentamu ampuliriza okuyingira Parliament n'agifuluma n'akonvinsinga ababaka banne ababaddemu n'ebbanga eddene okusinga ku eryo ku nsonga y'okutabala kwa President ng'abadde mu house omwo yasangamu ababaddemu bampoga bali babaddemu emyaka 10 naye nga tebasobola kuva mu constituencies zaabwe kutunula waggulu. Kubanga one bamanyi nga bino biri clear. Nze nayinako enkiiko n'abamu naga tukyanoonya z'abaana ate tutandika okwanganga Museveni. Era obuzibu obwali mu byobufuzi bya Uganda, the invitation of the elite group to join a revolutionary yali teriiwo. Omwagala w'abangi bw'ajja ng'ani abeeyungamu David Lewis yava naye mu kiraasi. Olaba omukulembeze ali influential. Avudde ne lecturer mu ki? Teyakoma okwo bwe yagenda ku NTV eyagasoma naye yajja naye. Yeropu kati. Yeropu. Yeropu. Bino twandibinyumiza. Kyagulanyi twandimunyumiriza abaana bazzukulu baffe. Nandibadde bandese ku myaka nga 7 nga nyumya abantu ebyakola ki naye olw'obwetaavu obuliwo ate kinkakatako okujja n'embalaga Kyagulanyi lwaki abantu bano bonna kati ye issue emukasukira amafumu kuba luno olutalo si lw'NUP gwe NUP ne munnayuganda mpuliriza tegeerawo nnyo wano. Luno olutalo si lw'NUP telubabuzaabuza. Luno olutalo bakuba the emergency of a leader that had never been predicted in the spheres of the opposition. Kubana mulimu abali betegese nga bepreservinga babala Besigye amale kola ki kuvaawo Katonda teyabalinda ne bannayuganda tebabalinda ne basitula oyo waabwe gwe beekuliza gwe bakubako enfuufu viri bazimusazisizaako bankwana voile suuti mangu tosumbuwa bantu kujja kuba president kati ye bwajja his magnanimity akonvinsinga ne banne Nambeshe yavaawa Bangira Nambeshe yali mbaka wa NRM era yasoose in opposition politics okusuula eddobo ne liroba ne mu NRM nga liroba enjasa biggu eyakulembera akalolwe mukono kati ali mu NUP ali mu NUP n'abangi Haji owe Bukoma Simbi Haji Lubyaisiki Kisiki Nimbi Kaluya Majerani byenjogera ko these are facts. Abapulinga kati nga tewali na kintu kya kyonna but
what he's standing for, n'okuba inspiring that we can stand against the status quo in reality. Waliwo ekintu kyenjagala bw'esuddiyo. Yes, sir. Mu bimu ku bigambo ebyayogeddwa bano b'ogamba bafa mu ntandikwa. Subuhi mapema. Subuhi mapema. Amekufa subuhi mapema. Yes. Bagambye nti beewuunya ebbanga lya myaka 4 Museveni tafunangako kaweweevu ng'akaafunye kati nga muli ku position. Kubani abaddewo emyaka 4 ababadde boogera bo bakabaawo emeka. Bo bakabaawo emeka kuliko omuntu eyawezezza 5 ku abo abaliwo. Baali baafa. Second, nani abagamba nti olitafe? Baali baafa. Nti Mabike yali yafa kati yazuukidde. Mpuuga abadde leader of opposition emyaka 2 n'ekitundu kwejjeena. Nakati agaanidde ku kifo ekimu kye twamuggyako. Ffe baagamba nti tukoze kye twamuggyako akigaaniddeko. Wakimuggyako musobolokola. Because si kikye. Ye ali the politics of treachery and trickery. Obuuza ati bo ani alina emyaka 4. Mu byobufuzi. Mabika alina ekibiina kye SDP. Ye president wakyo n'agamba nti wakamuli. Naye yeesimbira ku sepiki. Nenkugamba nti Lubowa wa SDP ye secretary general wakamuli ngamba nti yagira ku flying pan nga kuliko obumonde. Ate mukaaku ye wa DP block ne bamuwa akamuli. Bonna batunule mu box olabe gye baakoma. Abo bonna tewali atali mu kalulu kaggwa. Era obukyayi bwe balina ku Kyagulanyi nti Mabike Nnyeko ye yamukuba. Bakuba bantu bamanyi. Ate Mabike teyakwata na kyakusatu yali wa 7. Mabike yali wa 7. Mabike yali wa 7. He came 7th. Kakati Kyagulanyi ne yandibadde nga kale gwe ayagala okunyigira. Naye alina bangi balina okunyigira. Alina okunyigira namba 6, n'anyigira namba 5, ne gwe namba 7 onyigira otya namba 1. Olwo 2 anyigira ali. Mabike naye obusungu balina ku Kyagulanyi bamusaasire. Oli mu namba 7 onyigidde omuntu. Kakati olwo namba 2 anyigira namba 7. Namba 7 olina kunyigira namba 6. Kati Mabike obusungu buli displaced. Lwaki ebigambo babadde boogera ku lunaku luno babadde babyolekeza nnyo Kyagulanyi? Si kavule. Bino ebintu biri clear balumba Kyagulanyi. Sagala gwe otandike asasule sente alumba Kyagulanyi. Bwe bakwata abasule babakuba lwa Kyagulanyi. This is a personal vendetta on the person of Kyagulanyi. Kuba bwe n'ababuusa bino bajja mubatemulako nga temumanyi. Golowooza yalagira batemule Kyagulanyi Mwaluwa yafa. Tatudde. Era bano baselebratinga nnyo nti kuba balaba akyali mulamu. Naye olwaleero Mabike sente z'afunye azifunye mu kwebaka kw'NUP oba azifunye lw'amaanyi g'NUP nti bamuwadde ajja atabule wano mu Buganda ne mu Busoga. Kuba sente bazifuna bateekayo budget ya bilioni 19 ndo z'abakayanyiza n'obakayanya. Omuyimbi bamu milioni 2 ate ngeri bajjayo 5. Kuba bo tebayinza eby'essente nakugamba wano nti abo mbamanyi. Mbakola ki? Mbamanyi kati bali ku accountability. Ate bino tebiyinza tuyigula ttama kuba twabibagamba. Ontegedde bulungi. Ate ne ekyokubiri njagala ggoddeyo n'abadde ne Mabike. Era ne mugamba Mabike babagula. Kibi nnyo toli musajja mukulu. Naye kwejja emyaka gyo you can betray your nation with money. But of course bloka y'empuuga. Finito. Era nabagamba mujja munnaye ebyenjogera anybody can contest. Era nze mbagamba bapulida babayina. Nze bwebanga mpuuga agende mu kooti mubambulire bulere. Mulamuzi ne wali gumuwa mwambudde bulere kuba ogwo siri guteeka mwaguwoza nja kulinnyawo nze mwennyini mubambulire mu cross examination ndi muleka Makaye. Oyo ayinza okwogera nawulidde mukolo ogwo boogera ne ku by'omusango. Muyinza okwogera ku Kyagulanyi Robert Sentamu nga bampuuga baali basimbye amaviivi nga bamugaa nti ebintu byonna bagenda kubitwala. Tojjukireyo emboozi
n'agamba oba byonna bigenda kabigende eyali ateekateeka omusango yali ani? Can you claim a client is poor when he had lawyers? Abawangula omusango gwa Kasiba nti be bali mu musango gwa Kyagulanyi teyali Segona kyogamba Kasiba nti amutya. Omanyi ekizibu kye twafuna nti kati twekateeringa nze ebyo entalo zisaagala kati namale ne Kasiba nti owa anti naye kati lwaki nwana naye era bwe naalwana naye nga bagamba nti kati akoze eki waiso akoze eki naye kati addemu anti yagambye alina emundu zaleseeyo. Kasiba nti genda oziwawule naffe tuwawule. Nkimanyi oli musomesa wa Luganda olulimi luyinza okulowooza nti omanyi naye tujja kujja weetuli togenda kuleetawo wano mboozi naye ebyomusango biddemu bw'obiddamu nange nzija embiddemu bwe batagambe bivaako gwe mumanyi bye tumanyi mulina bye musirikidde bingi. Kyagulanyi tabangawo kyova olaba ku ye tujja tufa n'omuntu yenna bingi nnyo if wabanga Kasiba nti musajja damu ebyo abyogereko. I dare him. If his lawyers will not call him and stop him, don't take us for a ride. Don't dare us. Banga tokujayo bamaze okulu Kyagulanyi oyasampicha nti nagamba nti amata tuyaba nago wano mu kifuba gwolowooza nti aleta jjo kakuuma alina gye mutima yakweddiza ayinayo gye mutima y'okweddiza gibuze Mpuuga Mpuuga amala okukwata ebitala alowooza amuyina n'ateekawo gye ya mutima yabiyina ali wakati si finito akyatagala bakola Satan Alliance DP Alliance abo bowulira bongamba kati be bali aba red card nagamba nti ku red card Kayongo era nga Dr. Besigye kati ataba yaye bano bemanyi obulungi naye bajja kwawukana bajja kumuleka bali naye aba red card bali naye kati bali eno bakwata Kabuleta musajja wattu nenjagala omukubira Kabuleta ebyokuba bize bino nisimusifukiwabudde anaabezuulira maawe ntusobola okuwangala nabo okumala emyezi 3 waliwo bategeera nti bamuwuddu anaabategeera ne muleka wayise mbale si agenda atugamba kati ate ndabye yali musajja we naye abakokola anti kakati ate olundi lunyumya mulala kanje tandikira olundi lunyumya mulala